Omuwandiisi maziga na biwobe ku nsi. Obufumbo busaanyeewo ku nsi kuno. Mu nsi yonna yonna ekigambo obufumbo kyagaanye. Mawanga gonna kati tekyali bufumbo musajja na mukazi. Si bagagga si baavu. Bakazi bakaaba, basajja bakaaba. Ensi ekola etya omuwandiisi ku kigambo kino eky'obufumbo? Kubanga obufumbo bwagaanye. Abantu bakole batya? Nsebo. Ekusooka mbajukiza era nga nze William Gaston Baguma ndi muwandiisi yatumibwa Yesu Kristo mu 1998 okulaga okukyama n'okubula akabagoberezi ba Yesu Kristo bali mu nsi kati. Ndi muwandiisi omulimu gukolera emyaka 36 era naweebwa kwanukula buli kibuuzo kyonna ekiri mu nsi eno mu ngeri yonna okulaga obulwadde n'eddagala. Okulaga obulwadde omuntu bwalwadde ekimufudde kyali mu nsi kati n'eddagala lyalina kunywa n'awona. N'olwekyo obufumbo nsonga nkulu nnyo nnyo mu nsi eno era kumpi entandikwa y'omuntu. Obufumbo ate omuntu mwatambulira mu ngeri zonna. Kale n'olwekyo obufumbo ekikulu ng'Abafrika obuwandiisi buno bwajjira Katonda bwe yasindika mu Afrika mulina kusaayo omwoyo kubanga mu eddagala ly'ensi yonna. Kigambo obufumbo tekiriko muzungu, tekiriko mugaga na mwavu. N'olwekyo Afrika bwebanga etegedde nga eddagala lyabo n'erinywa kiba kitegeeza nti ensi yonna egenda kuwona kusinziira ku njiri Uganda gye netwala mu mawanga amalala ng'okuyitibwa kwayo bukuli. Kale n'ekigambo obufumbo okulemererwa kw'obufumbo buli mu nsi kiva ku bintu bibiri. Okusooka mbategeeza nti obufumbo Katonda bwe yakola si bwe buli mu nsi kati. Obufumbo Katonda bwe yakola si bwe buli mu nsi kati. Mukimanyi bulungi obufumbo Katonda yabukola n'akola omusajja n'omukazi ne babeera bonna. Ate mbajukiza nti Katonda gukola obufumbo ekibi kyali tekinaba kujja ku nsi eno. Kibi tekinaba kujja ku nsi. Abantu bakyali Adamu ne mukazi we bakyali batukuvu batuukirivu. Obulimba tebunajja ku nsi, obubbi tebuliiwo, obusungu tebuliiwo, obwenzi tebuliiwo. Abantu bonna omusajja n'omukazi nga batukuvu. Bakyali batukuvu. Kakati obufumbo Katonda bukola bwe yabukolera batukuvu. Kati mutawaana we guyira Yesu Kristo we yajjira ng'ekibi kyayingira dda ku nsi. Abantu be yasanga ku nsi nga bajjudde bibi, bajjudde obulimba, bajjudde bubbi, bajjudde engeri yonna. Naye nga bagenda mu maaso n'obufumbo okubadda mu bwe yagwa. Mbategeeza nti kyo ekimu ku bintu ebikulu Sitaani bye yajja ku mukazi kye kino nti Katonda era yateekawo obufumbo okusinziira ku Matayo 19:4 okutuuka ku lw'omukaaga. Kale bw'osomawo ojja kugisanga nti omusajja n'omukazi Katonda yamukola nga balina kufuuka omuntu omu nga tebakyali babiri nate. Era 19 tugezeeko tusomere mangu tusobole kufuna mutegeere obufumbo kye lwaki bulinga bwe mubulaba. Buli bufumbo bulala buli mu nsi. Matayo 19. N'olunyiriri olwokuna. Tandike ku lwokuna. N'addamu n'agamba nti temusoma nti yabakola olubereberye nga yabakola omusajja n'omukazi. N'agamba nti omuntu kyanaavanga leka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we nabo bombi banaabanga omubiri gumu. Obutaba babiri nate. Obutaba meka? Babiri nate. Naye omubiri gumu. Era agamba nti kale Katonda kye yagatta awamu omuntu takyawulanga. Kati Yesu wakireetera wano y'omuntu yali yamala dda kufuuka ow'ebibi. Adamu bwe yeenoona abantu obufumbo bagenda maaso ku nsi. Naye ng'obufumbo buyingiddemu abantu abalina ebibi. So nga Katonda yabutonda nga babatukuvu. Nga abantu bakyali batukuvu. Balyoke babeere omukazi n'omusajja bafuuke omuntu omu nga tekyali babi nga tekyali kubagana empawa, tekyali bino byemukayana biri mu bufumbo kati ng'ebyo tebiriiwo. Kati awo nno obuzibu butandikira awo. Yesu Kristo bwe yajja wano nga ate omuntu yamala dda kubeera n'ebibi. Ddaba bw'abagamba nti ate balina kuddayo mu bufumbo buli Katonda bwe yakola. Abalina ebibi mulaba ekizibu ekyo. Nkiraba. Kati awo olwo nno ekyali kyakubeerawo omuntu ataddemu okufuuka omutukuvu ng'oli Katonda ng'obufumbo buli Katonda bwe yakola
kyali kyetaagisa ate omutango omulala omuntu gwalina kuwaayo okusobola okutuukana n'omutindo guli ogw'obufumbo Katonda bwe yakola. Kati kitegeeza nti omuntu Yesu gwe yali ategeeza ajjudde ebibi, era bw'oba osomaawo ojja kuyisanga nti abantu bali baga nti oba bwekityo bwe kiri obufumbo tubuleke tebijja kuba byangu kubanga balina ebibi nga balakyo bikisoboka. Ne bamugamba nti kale Musa ekyamulagiza kiki okumuwa ebbaluwa olwakwawukana alyoka amugobe. N'abagamba nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyeyava akkiriza mugobe bakazi bammwe, naye okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo. Era mbagamba nti buli anaagoba mukazi we wabula okumulanga ogw'obwenzi n'awasa omulala ng'ayenze, n'oyo awase yagobebwa ng'ayenze. Olw'ekkumi abayigirizwa ne bamugamba nti ebigambo by'omusajja ne mukazi we bwe biba bwe bityo si kirungi okuwasa kubanga bizibu. Yesu yali ayogera n'abantu balina ebibi, so nga ate Katonda yakutondera bali abatukuvu. Kati awo nga kyetaagisa ate kati Yesu abagamba ati awo n'abagamba nti abantu bonna tebakiyinza ekyobutawasa buli abantu bonna tebagisobola, wabula abakiweebwa. Mu mbeera efaanana bwetyo mulaba nti kigambo bufumbo obuli mu nsi si bwe Katonda bwe yakola, kyobula nti bufuusa katiro teri akusobola teri magezi kujjako okugobera obuwandiisi buno kye bugamba, kubanga nabo bamagezi gutereeza ensi eno nga Yesu Kristo bwakola ki bwajja kugitereeza. Kati ojja kuyisanga nti okusobola omuntu okuddayo ku bufumbo Katonda bwe yakola yali bwakuzaalibwa omulundi ogwakumeka ogwokubiri nga tekyalina buzanibwa bw'omu nsi eno, nga ekibi kimuweddemu, obulimba bumuweddemu omusajja n'omukazi, obubbi bumuweddemu, obulimba bumuweddemu, obwenzi bumuweddemu, nga tekyalina kibi mu bulamu bwe, nga baala ebibala by'omwoyo byokka. Mu njera efaanana bwetyo bamulaba nti kati obufumbo kibulemeseza kibi. Ate Yesu agamba tuddeyo ku bufumbo buli Katonda bwakola obwali bw'abatukuvu. Ate n'ekyo waliwo olugendo gwetaaga kutambula, era kyobona nti mwenna mwetaaga kujja wano ku lusozi Kitongo muyigirizibwe abaana bato, abaana b'amasomero, abantu bonna bali mu bufumbo, bonna beetaaga kuyiga obufumbo buno ensi ekola etya, kuba ekintu kyasoba. Obufumbo buli mu nsi si bwe Katonda bwe yakola. Ate Yesu yayagala tuddeyo mu libuli obw'abatukuvu Katonda bwe yakola. Kiba kitegeeza kakati ng'obufumbo buli kaakati ke kabonero ate ekyokubiri kye mbadde ndeeta okuba njogedde ekisooka. Ekyokubiri kiri nti okulemererwa kw'obufumbo kwe mulaba kuli mu nsi kabonero akalaga nti enjiri yennyini ya Yesu Kristo ku nsi teriko, kubanga obufumbo kifaananyi ky'ekkanisa ne Kristo ng'omusajja n'omukazi. Mu maka omukazi yali wakukiikirira ekkanisa gusinziira ku byawandiikibwa Efeso 5. Bw'osomaawo ndowooza ojja abasoma Bayibuli bakimanyi, mujja kuba mukifuna nti omukazi sajja omukazi yali agufaanana ekkanisa ya Yesu Kristo egenda mu ggulu. Omukazi kati kale makulu nti omusajja ng'akiikirira Yesu Kristo mu bulungi bwe, engeri gyeyagala ekkanisa ye, engeri gyagirabirira nga bw'oti omusajja bw'ali, ng'omukazi naye engeri gyawulira baawe, engeri mu buli kigambo, engeri gyamusama ekitiibwa, nga alina okufaanana nga ekkanisa egenda mu ggulu ne Kristo. Kati ebyo byonna tebiriiwo, ng'akabonero akalaga nti enjiri yennyini ya Yesu Kristo ku nsi teriko. Kati amadiini n'amakanisa gano kintu kirala, bintu birala byagunjibwa abantu, naye kyeva mu bufumbo tebuliiwo mu nsi. N'abali wamu mu bufumbo bonna bali awo, omukazi alowooza kike n'omusajja alowooza kike, baliwo lwanaakola ntya tebaliwo lwa bufumbo buli Katonda yakola omusajja n'omukazi nga bafuuse muki nga tebakyali babiri nate. Era ng'ekyolowooza omukazi kyalowooza nga tekyali kukwagana empawa, tekyali kwakana mu nyumba, tekyali kukayana, tekyali mwenzi, tekyali mulimba, tekyali mubbi, nga mwena muli batukuvu. Ekyo kukizaayo mulina kuddayo wano ku lusozi Kitongo, abantu bayigirizibwe bategeezebwe okuzaalibwa mwoyo kyeki. Yesu Kristo yayogera Nikodemu, abantu bakyogera mu bigambo naye tebamanyi kyali kyakutuukirizibwa kitya, okuzaalibwa omulundi gwokubiri oba okuzaalibwa omwoyo. Yokaana enjiri sura 3 olunyiriri okuva ku lusooka kale kutuuka ku lw'omunaana wa 10. Awo Yesu akulaga ebigambo ebizibu byo byalemerera Nikodemu, byamulemerera. Kati mwene namwe temubisobola, wadde abali mu madiini wadde basumba temubisobola. Mwetaaga kujja mumanye nti kintu kyali kyakutambula kitya, obulamu obufumbo Katonda bwe yakola bwali bwakuba gufaanana butya mu nsi, bwali bwagutambula butya.
obwaba tukufu buli katonda bwakola Yesu bwe yagamba tulina kuddayo mu buli katonda bwe yakola olubereye kati wewali ekizibu ensi kyerina wewali ebbanja ensi yonna gyerina obufumbo tewali yaja kubusobola bw'ate ekirema w'esente n'omugagga ekirema w'esente tazinga kakati nubwekyo oba nga bakulaga nti wadde abatrump abakazi babalema kakati ebyo temujja kubisobola ku lusozi kitongo wakira obuwandiisi obulaga obufumbo katonda bwe yakola bukoma butya mu nsi kubanga watali kubeeramu teri kugenda muguru teri analaba katonda kubanga obufumbo katonda bwe yakola we butali ekkanisa Yesu Kristo teriwo n'ekyo mugobere obuwandiisi buno ensi wonna ekibambulira awatali ekyo zabika emipiira tubadde n'omuwandiisi ya mu Gaston Baguma